oyo bujinge nasiba njovu ku gaali kano kamanyira amanyi tesobola kusirika ngoyo omuyaya amanyira Allah amalija nabbi Muhammad alina ebizibu ebimumala oyo bujingo alina ebizibu ebimumala bujingo ebizibu ebikumala bingi soloza kuŋŋaanya sente mu bantu b'okuŋŋaanya omusimbi n'ozimba kalina egindi muli mu ttenti ebizibu bikumala obusiraamu hands off ojja kufuna ebizibu budingo ebizibu akakamanyiro kogenda oleeta tuli tayari okuluzinga obulamu bwaffe ne Allah aleme kumanyirwa tuli tayari nyini nseno toddamu okuyasamya kamwa ku katonda yakutondera kuba nti no gwe tomumanyi beera mu bizibu byo amaka gakulemye ye pasitayo kya bayibuli ate nkya nakotinga mu bayibuli amaka ago gakulemye simanya mbu akalege obukadde bubiri n'otunuulira oba bannaye era bannaye Allah jalla jo bannaye gwe yammye obulungamu Allah obukadde bubiri at his age ebintu by'obusiramu obiraba batuuse n'omulangira akaleega ek'emitwalo 20 oba miliyoni 2 nawulirako ebintu by'akaleega ebyo sometimes back naye olaba abakulu babizizza ebintu biwanvu ekikulu kya mukulu Pastor Bujingo talina kyatawalampa talina gwatagulako olutalo kwegamba ye buli omu ayagala mweŋŋanga kakati essaawa ya kakati abasiraamu nno alugulidde ku pata bamukuba left right center ate nga lw'olutalo lukyalanda tulinde kate naye omumanyi tazikiza era naye kyemanyi nti ajja kugenda katuuti era abanukule binagwa bitya we tuliffe okubanga tugabatuusaako bingi nnyo ebigenda mu maaso tudde ku lutalo lwa Lensken ne Palaso essaawa eno wetwogerera waliwo ataaga akagwawo mbu omukulu CDF mbw abiyingiddemu tusooke tugendeyoko tulabe agakagwawo Major General Muhoozi Kainerugaba ayingidde mu nsonga za Lensken ne Palaso awandiise obubaka nga busindikira ba promoters bonna abagoba abayimbi mutabaddamu kuperforminga ku stage abagambe temulina lukisa kugoba muyimbi yadde n'omu gwe zino nno ensonga zikyatambula olaba kati bituuse ne mmaje n'ebintu bikyalanda lwaki bikyalanda ndabyeko olunaku olwaleero nga waliwo gye babadde ku TV emu naye ku exchanginga ebigambo kubaddewo abamu ne batuuka n'okujjuliza nti bwe baakuba regi obucupa bo nga bapromota oba nkyogere nti abategesi b'ebivulu baakolawo ki nti luli Roigi yajja okuyimba mu nkuuka ne bamukuba obucupa musajja watumbu ne bamulemesa okuyimba baakolawo ki nti lwaki essaawa ya kakati nga balabye nti abayimbi babadde batandise okudda ku stage abayimbi amulinga babbebe kulu ba Catherine Kusaasira nga balina obukuumi okuva mu mayimbi bannabwe lwaki kati mangu ago bakikolerawo ddala bagamba nti waliwo kyekubira era nti mbu bano abamu bano waliwo oba oliawo okulwanyisa abayimbi abamu bino binagwa bitya ffe we tuli tweyongera okuba nga tugabatuusaako era nga bigenda mu maaso ate byonna tukyali ku nsonga z'abayimbi twalabye nti omwami Ssegawa bamutabukidde bitya Abitex atabukidde omwami Ssegawa katusooke tugendeyo okwo tulabe omusajja gwe bayita John Ssegawa mu byafaayo n'ababa afudde wano ng'afudde nga bw'olaba Paulo Kafeero bwe yafensi yonna neekaaba hama ne basudde muze leediyo ng'oggyeko okugamba nti yayagala buli kitonde kya mukyala mu ggwanga muno njagala ombuulire ekyosobola okujjukira ku John Ssegawa kyosobola okwogera ku John Ssegawa njagala kumugamba ate weewuunye kineewuunyisa musomesa Abitex nakoma mu kyakusatu P3 West kijja bwemu basalibwa kufiira mu kusoma nenvaayo nenteekateeka ekivulu kyane kyali kya 1998 ekisooka kyali mu kisaawe nalina emyaka ndoza nga 25 mu kisaawe recreation najja e Kampala ndoza gwali mundi gwa linnya n'obagaso nzija e Kampala nempangisa Paulo Kafeero namusangana na villa yali esamba nenoonya manager we bali bamuta Kizito yali muwagizi wa villa Kizito manager we natuukira ku Nairo Theatre omuli Katumba oyo yandagira nti abayimbi bwe bakola ki batuula nengina ne mubookinga yali $1.5 million nali sigikwatanga nako
obutasoma bwange nno kingizako okulaba nti ebintu omuntu ozaalibwa nabyo ng'omuntu okusoma kuyamba luzungu oba okubala ng'amani basudi bye yagamba naye era bw'osoma ng'era tolina magezi mazaale era osobola obutaba kona kyamakulu kyofuna mulinda omuwonga ebiseera ebyo nga ba radio present baagala nnyo okubalaba nemulanga nenagasaala birungi sho yaliwo nga 12 ogw'omukaaga yaliwo nga 12 ogw'omukaaga 1998 luddawa mu Masaka Recreation nga sijja wagituuma otya nagituuma bannabuddwa n'asinga afuna bulungi ati omujjawa akuva ddaze ne muntu wa music nali DJ nga ndio kuva nali DJ bino byogamba ti DJ Abe track number laba nono DJ Abe Masaka Masakao Masaka tiwaliwo yali ansinga kuba mikolo mpulira obuyimbo obwo kubanga bugendera ku mikolo mukakyafu omanyiyo mukakyafu nga lwakisimanyi Yesu mukakyafu awo twakulira awo mwe twalyanga katogo nanansi omwenge omuganda awo muzeeyi yantumangawo omwenge nno ye musajja mukulu Abe Musinguzi ate nno si yeye yekka munnange ne Bajjo yabadde awanda muliro ebigambo bye ebimuvaamu nga womumanyi si birungi n'akamu eri omukulu Ssegawa bibino ansiramu nkyogera ku radio obanga ompa amagezi gakwegadanga ti omukazi bamutusawe bati ku ntiko tompa amagezi ga mulimu gwange kubonaabona njagala mpa amagezi gakwegadanga njagala mpa ebika bya nkudi ebyo byategeera enkudi azitegeera bulungi naye taddenga mukumanyiira mubapromota boogerangani tuli mumabanja kwezi singa tuli bagagga kwezi sente zifa enkuba neetonya sente zo ne zifa kwezi abantu bali mumabanja bapromota waba nobati event singa akaba amaziga tulamanyi bulumi bwe tuyina kati n'akatono ke tuyinawo bajjewo omulimu olw'ebisirusiru nebeera ku internet ebyasiraana ffe tukirizayo nosensi gwekozi osanyuka nga omwana wo muwala we yageze mu kivulu ne bamugjamu eriiso olw'obusiru kwezi osobola okukkiriza Uganda egende mu mikono egy'abasirusiru olw'okuba balina abantu abakulu nga mmwe abatategeera kakati ekivulu kyebakoleddemu efujjo kyabadde kya Bitex enkuuka ente lero bisi kyali kyange kakati nze nina lwayiti okwoge nebino ebyogera ku intaneti tebirina wadde kikumi kyebiteekamu byo bireeta muntu we gwabwe na lugezigezi ne byasaba n'omufiirwa ensi gwawo tupromotinga huliganisimo nga biraba ebisajja ebikulu ebyandibadde byebuuzibwa kale ebisinga okuwubya eggwanga kyali mu bayimbi waliwo omuyimbi eyafudde era ng'ono muyimbi abadde ayimbidde ebbanga nga awangalira eri Musaidi Zetoolo omukulu amanyiddwa nga Alaale Kigambo omwami ono yafudde n'ekigambibwa nti yafudde negligence okusinziira ku mawulire agaliwo era n'okusinziira ku mwami eyamututte mu ddwaliro si birungi n'akamu agamba eddwaliro lyamulekeredde eddwaliro lyamusuuliridde n'atuuka okufa nga tebamukozeeko nga bawoza kimu nti ebintu bya theatre si byoze oba tebitukula abantu tebainterpretinze nti baganye omugamba direct nti tuwagala ssente bibino kigambo nuwe yamanyisa yangamba kigamba arukubi namugambi iruko ohikeyo omalonga mbiri obwahikireyo yangamba kigamba arukubi navuga matoka na serimuka buhinga nasanga kigambo arukubi abere naitaga theatre eya bwangu abere naitaga kumusemeza bwangu na saha munana kuruga saha munana nyompikire 14 kichweka ba dokita ne balere engaro tebeneke barukukora bangamba ngu ba dokita ensonga abwaki kigambo tebakamutwaire mu theatre ngu ebintu ebyabuhinga regional referral hospital irwaro erihimbire district zone za Rwenzori ingubye ebintu bya theatre tibyogere nicho ba dokita bagambire ababuhinga nabagamba mugizire muta habera hakasigazi yao ka dokita nagarukayo bamazire kungambira kigamba afiri kakubanka sangireho mbere ninkagwa mu bicha no barukanya nakagamba intiyo kakuba hiso nuwali ati wakubere no baze bigambe birukwisana biti kachulera narugaho nagamba nkolenta natera Honorable Richard Rwabuhinga yayanga kwata amasimu nagamba nkoleki nayambuka alpai nagenda no nabanza genda Buhinga mu private hospital
nasanga private hospital ya Buhinga yone kingire no byakuba nasyomu owo mubazi nasitaliyo nagamba nkoleki na yambuka Alpine nsere Dr. Musinguzi abokuba Dr. Musinguzi no warukwebembera theater ya Buhinga namugamba Dr. Regional Referral Hospital mungamba muta ngwe ebintu bya theater tibyogere Musinguzi yangaruka mu ebitaina mutwe na maguru huwe nukwati ogu huwa yenda sente kintu kimu nabwe sente nyonyenka kusirimukayo munsahu yange mbere nyine mitwara 5 kakuba basabire sente hakire tukazibaha so ba doctor titwin we don't have doctors Mutoro region titwine ba doctor titwine Marwaro yinywa abaguda ba Toro mugambo musaijogo barukweta Kayonjo waliyo nayombeke byombeko Abasi Balinda Pekasa Andrew and Brothers inyo mugombeka amahoteli na amakalena nenyo ni muija kufango kukigamba afi no ija kuba kubi no genda muirwaro no sera doctor na abura no ija kuba kubi no genda muirwaro ne bakugamba ngwe byoma ebya theater tibyoge nga wobulidde wayogera oyinza okuba tobitegedde bulungi oba tosobola kubanga osika olutolo naye agambye nti bagezezaako ne bamutuwala mu ddwaliro yabadde nga yeetaaga okulongoosebwa ekyenda nga kyesibye naye watuuseeyo ne bakamutema nti ebintu eby'omu theatre si byoze oba byetaaga kwoza n'agamba nti olulimi lwe bakozesezza abantu abasinga bagambye nti oba oliyo babadde beetaaga ssente naye ye n'agamba nti singa bamugambye nti sasulayo akasente bwe kati nti ye kubanga ye naye ng'omuntu yagenze n'emitwalo 5 mu nsawo nti naye tebalina kye bayogedde omuntu okuva essaawa 8 9 10 paka we yatuukiddwa okufa nga tebanamukwatako bali awo kyova olaba munyiivu era akubidde aba MPs beeyo omulanga nti bannange tebalina malwaliro esaidi zeeyo era tebalina basawo abantu no beeyongera abeetoolo bakambwemukko si birungi ebivaayo olw'omuyimbi waabwe okuba nga yabavudde ku maaso naye nga ensonga lwaki kyebabadde bawoza just yabadde yeetaaga operation naye n'atafiibwako n'atuuka okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno kyeva olaba nga bakambwe era si basanyufu yadde n'akamu. Tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo y'omukyala Furufiga naye ng'amanya g'amatuufu ye Jennifer Nakwangobi avuddeyo ne yeewakana ebigambo ebimwogerwako omukulu Saanya akutte ne Bayibuli nno alayire ng'agamba nti omusajja oyo ebintu byamwogerako bya mulimba byakumusibako matu gambuzi okumuliisa engo. Namumiitingira wano eno Bayibuli ya Katonda njagala ekkomera liveeyo njagala nkuwe ba osi bonna this is a Bible nze sikwata kitabo kya Katonda na mmimba nze ndi bonabe tewali nsonga lwaki njagala abe agambe nti nakwana naye ndaganwe nagenda ku mukoma nenjogera nekino kigambo nagenda ku kootu emaki newala amakomera nga manyumba ebinaavanga ate tewali kyesibakoledde buli ofiisi ennene njibakaddemu kati ayogere misoni gye bamutumye nga sinnagyogera era ndabula abannuku okumwesembereza abaffe bano abantu babalaka ki kakati Furufiga naye avuddeyo n'agamba mbu alabula abannuupu balimu okwesembereza Saanya abaffe omutuufu yaani nze wendi kubanga nga bawa era ndubawa mpaka lasite naye nga tuvuddeko omunnange ate batabukidde omwana muwala Fefe da Queen ku nsonga ya Alien Skin Palace. Jukira Fefe da Queen yakugamba nti ye ku Alien Skin kwafeera era bulijjo akugamba nti ye Nabbanja w'omukabira meaning ye Prime Minister wa Fangon Forest. Naye munnange ebigambo bibino bye bamusindikidde si birungi oba tebiwooma yadde n'akamu. Oli yalumba yerefe facility nekigenda nomale kakati olwaleero gange endala yalumbye ewaka ewuwe ewali nnyina n'abaana muvaayo mugamba ye kyabadde kikola kikyamu nnyo alumba ati ewali maama alumba ati ewali abaana olabye amagezi gammwe bwe gakola olabye obwongo bwammwe bwe bufaanana
kakati luli wakkiriza wa verifying ekyokulumba eddwaliro ewali abalwadde abayi ewali bamaama ab'embuto ewali abaana abali mu akyuti ewali abeetaaga keya ey'amaanyi kakati olwaliro eno ganga yagenze waka muvaayo mugamba nti kyabadde kikyamu nnyo ganga eno okugenda ewaka era Palaso yakoze kive nnyo ebintu by'oku street ebya ganga bigwera ku street owange nkubuuza ono eyalumba eddwaliro ewali abali abayi ewali abayi ekyo nga mwakiverifyinga kyawukana kitya n'ono yagenze ewaka ewali abazadde ewali n'abaana okiraba nti kati ovulungatanira mu busiru mu bujega weetunuzaamu kamera n'okola ne video n'ogamba abasawo abo mubakubira eddala era njagala mwongere okukuba abasawo abo ffe muli tugamba muli tuddamu emabega ne tugamba kweri ono omukyala yone yatulanga mu studio za TV n'aweereza hino nze gwe mukyala gwenze kasita nalaba ekyo mu mutima ne ŋŋamba era ne nkuggyako engalo ne nkuggyako emikono however much tuli traumatized however much to facing challenges nene however much services tezitambula bulungi mu ggwanga okiwuliriza naye ate obwo si buzibu bw'abasawo ng'abantu sekinnoomu ekizibu mukimanyi ekizibu kiviira ddala wali eri kwafuga eggwanga lino kati bulemu mugijja ku Museveni ne mugizza ku bantu abatalina na kubulemingibwa nze natunuulira Fifi the Queen ne ŋŋamba mukazi gwe kyotunuulidde bantu bakufolowinga era you think ndowooza abantu be walinamu abalimu ensa that day bakuvaako ne bagamba sigala n'abantu abatategeera batalina magezi omanyi nze nabagamba ffe abantu abaweereza wano ku media abaweereza ku Facebook weegenderezenga nnyo mu comment section buli wookola post yonna oba gundi n'otafunayo omuntu agamba naye gundi kino kyokoze kikyamu si kituufu manya nki tolina bagoberezi olina biwutta biryawo ovuga bivuge okiwuliza so naawe olwaleero ganga erumbye eddwaliro muvuddeyo mugezaako okukakasa ensi nti kituufu nnyo okulumba eddwaliro era kyabadde kikola kituufu state yennyini netuuka okukonvinsinga eddwaliro management y'eddwaliro eve ejjeyo omusango era yeesonyiwa ensonga eyo kyokka mmwe abantu abandiyimiridde n'eddwaliro nalyo liraba nti ate abantu balivuddemu abantu bawagira abalumbye eddwaliro okuba abasawo ekyo ne mukiverifyinga in fact okutukakasa nti kyali kya bulijjo okulumba eddwaliro gange eno okulumba eddwaliro ne bakuba abasawo ne boonoona n'ebintu ewali abalwadde baatulaga nti ne ku poliisi keesi eyatwalibwayo teyali ya ddwaliro yali yakubba kasimu yali yakubba kasimu novayo ne weetunuzaamu kamera ensi yatereka ka vidiyo yako Fifi the Queen nkubuulira amazima era lulibo olwo bali kati kujjirayo ne bakugamba mukyala gwe wayogera bino okiwulira bandi baddeko abalala batategeerekeka niga omuntu azze esigera omuntu azze ng'oyimiridde olaba ebintu we bitambula novayo noverifyinga search nonsense afaananako bw'atyo ng'ozadde olina abaana ono omukyala Emily Smith olabye nti weekuba engalika Emily Smith olwaleero ogamba nti ekibinja ky'abapalaso kyababbi njagala otunuulire ganga y'omuvubuka oyo gwe muwaana eriko babbi bali bakunge ng'ojjeko oyo omwana Juliyo naye ono oyo babu abbisa na Jambiya babu abbisa na Mundu babu abbisa Gwambe omanyi abantu babu be yakatta omanyi abakamufiira mu ngalo omanyi omusaayi gwe yakayiwa
eggaali eriko abavubuka beetunzamu ne kamera ne beewako obujulizi nti baali babbi era batemu. Kakati oli awo oligamba eggaali ya Palaso erumba abantu eyo mu byalo nekuba gomanya abantu abavubuka abali ku ggaali y'omuvubuka oyo omulenzi wammwe abantu bebakakaabya abantu bebakayiwa omusayi gw'abantu gwe bakayiwa oguli ku mikono gyabwe. Okirabye nti obusiru bwammwe mwe mutambulira. Abandi badde batuuza omwana ne mumubuulira we mubanga mumwagala ddala byalaali. Muli mu kumuwaana mumuwaga buwazi. Temumanyi nti oledde mumusuula mu kinnya atunudde mu kinnya. Look at this thing, n'ekintu kye mbagirayo. We talked. Nabagamba ati first. Nembagamba mwe temulowooza nti eggaali zino tezibaddengawo. Eggaali zino zibaddengawo. Neugwe weebuze lwaki tezibadde mu public. Ate eggaali zino zaalingawo. Muno temugamba nti zino ggaali z'abayimbi. Mukijje ku bayimbi mukizze mu muntu bwa bulijjo. Zino si ze ggaali gye wawuliranga eya Firebase Army. Watwalanga bbanga ki okulaba ku ggaali ya Firebase Army? Osobola okutuula wano n'onyinyonnyola nompa amannya g'abaana abali ku Firebase Army abali nga ku ggaali ya Firebase Army? Osobola ogampa? Naye olwaleero nsobola okutuula wano n'enkubuuza omulenzi wammwe n'enkusomera buli linnya lya mulenzi wammwe ali ku ggaali ya Charlie wammwe yoyo omulenzi w'ebikoola. Ne mukusomera n'enkubuulira ne keesi ne fayiruzi zaalina. Nintagala ombuulire nti eggaali ya Lion Island, eggaali ya Gagamero, nti bano abaaliko we bati ne we bati baali babbi nga babba kino bwe kiti ne bwe kiti. Ntagala otuula obambuulire. Ate in fact zino mweze muyite eggaali z'aba Bobi Wine, babebe kulu bakamiiri. Ezo zo zaali nga za kupromotinga music waabwe na kuvimbisa muyimbi waabwe. Nti Bobi Wine wabajja ku stage nga ajja ku kivulu. Eggaali ye esooka omwana wa Fulaga n'omulala abagenda okubeerawo nga bamuvimbisa. Tewali nga ntalo nti bakube bantu. Ekyo tekyalingawo. Era tebagenda kuleeterayo keesi n'emu nti Firebase Army eggaali yali ya Bobi Wine yalina abantu beekubye. Tebagenda kuleeterayo keesi n'emu nti eggaali ya Lion Island bayanga mulo kwe babeeranga eyali panda nti yalina abawagizi beekubye ab'abayimbi. Era n'entalo we zaabeerangawo zaabeeranga mu babboosi baabwe eggaali nedda ebbali. Nti Mirikwesi yeeguddeko n'ekibanda. Kati njogera ku Bobi Wine ne gabeefuga. Ninga bano abali eri bo bazze eri bbali n'ebbali ne bageesimbagana. Wekuba kweyisaamu ne beeyisaamu nga bo. Nga tewali na sikafo wakati awo. Okiwuliza? Naye olwaleero twogera ku ggaali ezitambula nga zikuba bantu. Eggaali ezirumba NF facilities ne zirumba amalwaliro ne zikuba abasawo. Eggaali ezijja mu kivulu ne zitandika okukuba abawagizi abazze okulaba obulabi ne zitandika okubakuba. Kati ezo ziba tezikyali ggaali. Zino gangizi. Bano bamenyi b'amateeka. Buno bumenyi bw'amateeka obuli well organized ate obuli well sponsored by the state. Kino twakibagamba from the start. Ne tubagamba nti Museveni azze arwana nnyo alabe atapinza atya mu support ya Bobi Wine. Ayingidde atya mukuru ya Bobi Wine. Ekyazakirwanako nnyo. Kubanga Museveni si musiru. Amala okutula n'akiraba nti abavubuka abasinga obungi be bali ku Kyagulanyi. Atagenda okukiraba nti background ya Kyagulanyi efubutuka mu ghetto. Nti Kyagulanyi agenda ku inspiring abavubuka bangi nnyo abali mu ghetto bagambe nti naffe tusobola okubaako we tutuuka. Tusobola okutuuka Kyagulanyi awo waali. Kati kyo Museveni n'ayanguwa mangu. Abaffe tuli ku NCK TV. Era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Amawulire tukyalina mangi nnyo nyini ddala era bambi kugamba kimu nti gwe tovaawo tuula tuzikkalira ebisigadde byonna mbe nga mbikuwa sigala naffe tukomawo.